agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwe nga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Aba Nnono TV nsanyuse nnyo okubalabako n'olunaku lwa leero nga yenze Jjajjandugwa Tebuuseeke Mukasa nga ndi kabona mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondizimu Face ate nga ndi jjajja w'abaana. Olunaku lwa leero, pulogulaamu ya leero abansinga obungi egenda kuba nzibu gye muli. Era bulijjo nkola pulogulaamu bangi ne munnumba naddala abasawo b'ekinnansi ne munnumba n'ebigambo naye ku luno mugyeyo amajambiya n'embazzi kubanga eyaleero ate nzibu nnyo naddala ku basawo b'ekinnansi abafere. Olwaleero nzize kwogera ku basawo b'ekinnansi abo abatali mu mulimo gwa kujjanjaba bantu wabula abaafuuka ekizibu eri abantu olw'okubabbanga n'okubanyagulula n'okubatunzanga ebyabwe ne mubaavuwaza nga temubajjanjabye, temulina kye mubakoledde naye ate nga mubabbye bubbi. Kubanga okujjanjaba omuntu kirala, ne bwe nkusaba miliyoni 100 naye nga nkujjanjabye mba sikubbye. Naye omuntu n'omutunza buli kyayina naye ng'ate omubbye bubbi tomujjanjabye kubanga ne bye mubajjanjaba temubimanyi era temubirina. Abantu abasinga obungi si bajjanjabi era si basawo naye beerimbika mu busawo naye ng'ate si basawo ate nga si bajjanjabi. Mu pulogulaamu ya leero ngenda kwogera enziba oba ku nziba ez'enjawulo abeerimbika mu busawo bw'ekinnansi, embeera gye bayitamu okubba oba n'obukodyo bwe bayitamu okubba abantu n'okubaavuwaza. Mu pulogulaamu eno sigenda kwogera ku basawo ba kinnansi bokka wabula ne bappaasita abafere ababba abantu nga beefudde abalaguzi abalagula abakkiriza abalagula endiga zaabwe nga bamaze okumanya nti endiga eyo eyina ssente ne bagiragula nti olina eddogo era liri mu nju era ngenda babuulira ngeri ki gye banyagululamu abantu abo nga babasimisasimisa ennyumba zaabwe okuggyayo amalogo. Olwaleero ngenda kusookera ku basawo b'ekinnansi oba abafere kubanga waliwo abasawo b'ekinnansi abakola ebituufu. Leero si be njogerako, njogera ku basawo abafere kubanga nabo baba beefudde abasawo era abantu abasinga baba bamanyi nti baki nti basawo so nga si basawo naye bo babeera bafere. Ngenda kutandikira kubakwata amajiini n'amayembe ku byalo. Bassebo ne bannyabo mwe mwenna abandaba abantu abo abakwata amayembe ku byalo abakwata amajiini ku byalo ebyo byonna bya kibbi. Ebyo byonna byaki bya kibbi era bya kifere. Abasawo abo bajja ne bamanya nti omuntu bw'ati ne bw'ati ku kyalo ayinamu ku kasente. Bwe bamala okuziga nti omuntu oyo abantu abo baba n'ekibinja kiba kigazi mu bitundu eby'enjawulo era abantu abo abafere abo abeefuula abasawo b'ekinnansi abakwata amayembe n'amajiini ku byalo ekibinja kyabwe kigazi era kinene. Ekisooka bakolagana ne kiyamaani w'ekyalo, bakolagana ne poliisi mu kitundu nga banabba abantu. Abantu abo bennyini batwala ebintu ne babisimba mu maka g'omuntu. Abafere abo bakola ebintu byabwe ebyefaanaanyiriza nti batutte eddogo ne babisiba oluusi mu bikebe mu mbuggo mu bikyamagumba ga biki emiti ne batemaatema emiti ne babitwala ebintu ebyo ne babisimba mu maka g'omuntu. Bwe bamala okubisimba mu maka g'omuntu era ne balamba bulungi bwe babisimbye. Kaakati
babeera ne bannaabwe ku kyalo nga bwe mbagambye nti ekibinja ekyo kiba kigazi babaako n'abantu abeefuula nti bo balinyiddwako amayembe oba amajiini ku kyalo bwe bamala okusimba ebintu bino babisimbye mu maka g'omuntu wayitawo ekiseera oba kya myezi 3 oba myezi 6 baluka ddiiru eyo etwalako akaseera kati wano baba babiteeka enkuba neetonnyawo ne wamerawo omuddo oba waliwo omuddo oba kiki ne walabikira ddala nti n'ekintu ekyo kiiseeko ekiseera oba myezi 6 kakati ne wabaawo eyeegwisa ebigo ku kyalo n'atandika okwogera nti ebintu bimulinnye ku mutwe nti ffe tuli majiini gundi yatuleeta ffe tuli mayembe gundi yatuleeta yatusindika kutta yatuleeta kukola bugagga kakati twagala bantu twagala musaayi kakati ne wabaawo ate abakikumamu omuliro kubanga baba n'abantu baabwe ku kyalo gano majiini gano mayembe kati ebirinnye ku muntu ebyekifere ebyo omuntu ono nga ye yeefudde alinnyiddwako amajiini oba alinnyiddwako amayembe atandika okwerogootanya neyerogootanya gundi yatusindika yatuleeta kukola bugagga yatuleeta kutta gundi yatuleeta kino twagala mutuwe saddaaka twagala bantu yatugamba tulina okutta abantu 10 kati n'ateekawo embeera etiisatiisa abantu ku kyalo bonna ne bakola ki ne batya kakati omuntu ono gwe bagambye nti ye yabireeta atandika okutya nga n'abantu baagala okumugajambula ku kyalo olw'okuba abantu b'oku kyalo baba tebamanyi nti kino ekintu kiba kipange ono baamuseetinga basobole okumubba nabo bennyini bannakyalo basobole okubabba bano abaawo ku kyalo abali ku kibinja kyo abali kubanga ne bagambye nti kiba ekibinja kinene kati abali ku kyalo batandika okugamba tulina omusawo asobola okukwata ebintu ebyo abasawo nze mbamanyi abasobola okukwata ebintu ebyo bali gindi kati oba defense wa ku kyalo oba chairman wa ku kyalo oba ani bonga baleeta abasawo abakwata amayembe ago oba amajiini ago kati abasawo bano nga basaba ssente twagala miliyoni bweziti twagala ente bweziti twagala bino ne bino naye nga byonna bya kiyaaye bali muki bali mu ddiiru nga mmwe bannakyalo babakuŋŋaanyaamu ensimbi nga noono gwe bagamba nti yaleeta amayembe ago yaleeta amajiini nga naye bamukuŋŋaanyaamu ki nga bamukuŋŋaanyaamu ensimbi bwe batyo bwe banyagulula abantu nga beefudde abakwata amayembe ku kyalo kaakati ono alinnyiddwako ago bayita amajiini oba amayembe ng'atandika okulaga bano abasawo nti wano bwe baatusimba biri wano omusawo ng'atandika okugamba nti musimaawo nga basima oba mu lujja nga basima bagenda okusima okujjayo ng'ebintu ddala gyebiri kubanga bali baba baalamba bwe babikola ki bwe baasimba ebintu byabwe nga babisimulayo nti musime ne wano nga nabo babisimulayo musime ne wano kati bannakyalo nga basigala bamativu nnyo nti ddala ekituufu omusajja yaleeta ebiki ebyokoola ku kyalo noono omusajja watoola okuba ebyo talina bwabyegaana babisimye mu lujja lwe ate biraga n'okulaga nti biruddewo ne bwamatiza atya bannakyalo tebayinza kukkiriza nti ddala kituufu omusajja ono teyaleeta byokoola ku kyalo basebo ne banyabo abasawo abafere abo bassa obulamu bw'abantu bangi mu bitundu mu byalo gye bakola ebintu ng'ebyo omusajja ayinza okuwunzika ng'amaka tasigazizza emikwano tasigazizza ku kyalo oluusi bamugobye ku kyalo nga bakoze buli kintu kyonna ekyobulabe ku muntu oyo naye ng'omuntu oyo baamuwaayiriza kale basebo ne banyabo mubeere beegendereza nnyo ku bantu abo bakolagana ne erosi ku byalo bakolagana ne poliisi era mu kukwata ebintu ebyo nga beefudde abakwata ebintu ebyo ne poliisi ebeerawo kubanga nabo babeera mu ddiiru era bagabana ku ssente zebakuŋŋaanyiza ku bantu bakola ki bagabana poliisi ebeerawo oluusi bayitamu osi yennyini
osinga bamusuubiza kijukire nti nabo bafuna omusaala mutono kati bagenze kukunganya wano miliyoni 15 bamusuubiza nti kutuwaako 3 ayinza obutabeera mu ddiiru chairman wero si bamusuubiza nti gojja kutwalako miliyoni 2 ayinza obutaba mu ddiiru kale basebo ne bannyabo mwegendereze nnyo abantu abeefuula nti bakwata amajiini mwegendereze nnyo abantu abeefuula nti bakwata amayembe ku byalo ebintu ebyo ebisinga biba bipange bupanzi ne banyagulula abantu obufere obulala bweba abantu abeefuula bo bakwata abenzi abantu bangi babanyaguludde nga timumanyi nti ebintu ebyo bibeera bipange bupanzi omukazi n'omusajja beefuula omusajja mbw alemedde mu mukazi naye nga bonna babeera bapanze biki bipange kaakati mu kwefuula nti omusajja alemedde mu mukazi amangu ago bakubira nannyini mukazi bamukubira najja mangu awo n'agamba nti eddagala nali njija gindi omusawo gundi yeyampa eddagala amangu ago ne bakubira musawo eyamuwa eddagala naye nadduka emisinde embw azze kubagattulula kijukire nti abantu baba bamaze okusasamala bamaze okola ki okwesomba bwe bamala okwesomba omusawo ono ajja bwajja bano mbu babasitula babateeka mu mmotoka mbu babatwala wuwe ku ssabo gyakolera emikolo egibagattulula kijukire omusawo ono agenda okuva mu kifo kino mbu agenze kugattulula bali nti yeyawoona eddagala erimulemezzaamu omusiguze erimulemezza mu mukazi ono kijukire bano abatuuze basigala basaba nannyini mukazi essimu y'omusawo musawo kyoyo amunange mpa ku ssimu ye kati bonna ne bagenda ne babafera ebintu ebyo byonna biba bipange bupanzi ebyo okugamba nti omusajja yalemedde mu mukazi basebo ne bannyabo mubeere beegendereza ku bantu abakola ebintu ebifaanana bwe bityo ebintu ebyo byonna byakiyaaye byakifere omusawo nannyini mukazi omukazi noono omusiguze bonna babeera mu mupango bonna babeera muki mu mupango mwenna bakyatugoberera ebintu ebyo bakyababba nnyo kubanga abantu abo bonna baba beeteeseteese bulungi nnyo nga bafera mmwe obubbi obulala bwe bw'abantu abeefuula nti ono yagenze kubba TV oba yabbye pikipiki oba yabbye ente nti omusingana bagase bati emikono enjuki zimuli kuno ku mukono zibemberedde ku mukono mbu yabbya dabbye pikipiki n'alemererwa nga balaga nti eddogo lyerimukutte ebyo byonna bassebo ne bannyabo bipangibwa abasawo abafere ezo enjuki ze mulaba ku mikono gy'abantu byonna byakiyaaye byakifere waliwo n'abeerogozza neefuula waliwo abantu ebimuze embiraba nnyo ku social media ng'omulaba oli yeefudde awenze ali omuddo ng'ente bikoze bitya ebyo byonna byakiyaaye era akakodyo ke bakozesa kijukire nti abantu balina obusungu bungi nnyo ku babbi balina obusungu bungi nnyo ku baki babaako n'ababagadinga temumukondako temumukuba baba bamutaasa kubanga olw'okuba nti omubbi oli bakimanyi bulungi nnyo nti byonna bye balimu bya mupango tebakkiriza muntu yenna kumukola ki kumukubako kubanga eri bizinensi yabo omubbi ono bajja mutta kati ate bano alina okubaako abamugadinga abamukuuma abatuuze obutamukola ki obutamukuba era bwe mulabanga omuntu ng'oyo mumukube n'okumutta mumutte mumwoke kubanga abo bonna babeera babbi babeera bafere abantu abo banyaguludde abantu okubalirako ddala ssente zaabwe n'okubaavuwaza kubanga baba beefudde nti nno balina eddagala erikwata ababbi bano ne beefuula nti be babbi ababadde babbye edduuka oba babadde babbye ente oba pikipiki so nga byonna biba byakifere biba byakiyaaye tewabeerawo ababbiddwa omuntu ne mumusingana nga yeetisse TV ku mutwe mbwa amantaala mbw anoonya ekkubo lyamubuze
mbuya nti yayingidde nabba pikipiki oba nabba TV mbu naye ekkubo ne limukola ki. Abalala bamanyi okwekabyanga ente oba ne beekabyanga enkoko mbu yabadde abba nkoko. Ekituufu eddogo gye liri era omuntu basobola okumukwata omubbi kubanga eddagala tuliyina erikwata abaki ababbi. Naye bassebo ne bannyabo teryagaba ddagala likwata babbi mu lujjudde era tasobola kuddawo ne yeeyoleka mu lujjudde n'aga nti nze nawadde eddagala lino eryakutta ababbi bano kubanga bassebo ne bannyabo ababbi abo nabo tebaagala bakwata. Era singa omusawo abeera ku kyalo abantu bonna bamumanyi nti oyo agaba eddagala erikwata ababbi, ababbi basobola okumutta. Omuntu agaba eddagala ly'ababbi aba mwegendereza kubanga ababbi bangi nabo gwe mulimo gwabwe kubba. Ate nga ababbi abamu babbisa mundu, babbisa biso, babbisa embeera yonna oluusi n'okutta be baba bakola ki babba. Kati omusawo yenna agaba eddagala likwata ababbi tayinza kudda mu kamera n'agamba nti nze njajjandugwa nze ngaba eddagala erikwata ababbi. Bassebo ne bannyabo abo bonna abavaayo okweyoleka baba baffere. Baba baki? Ebyo byonna biba bya kifere. Najja omusawo ono nannyini nti oba nannyini pikipiki amangu ago n'akubira omusawo n'adduka omusawo najja amangu ago n'abeera mu lukuŋŋaana lw'abantu bonna nga beekuŋŋaanyizza balaba omubbi abutaabutana ne TV ku mutwe abutaabutana loba n'ente. Omusawo ne yeeyoleka abantu abo bonna nti ye yagaba eddagala ly'ababbi nga bituufu. Ekyo si kituufu, tekisoboka kubanga omuntu yenna agaba eddagala erikwata ababbi aba mwegendereza nnyo kubanga ababbi basobola okumutta. Naye abo bonna abavaayo ne balaga nti no bebawaddeyo eddagala bwe bagaba eddagala eryo erikwata ababbi bonna babeera baffere. Era mmwe olw'okuba nti baba baffera mmwe ababa bakuŋŋaanye, omusawo oyo ng'alaga nti nno ye yawadde ono eddagala eryakutta omubbi oyo nga mwenna mumuggyako ennamba y'essimu mwenna ng'agenda abaffera ng'abanyagulula. Kale bassebo ne bannyabo mu mwenna mwegendereze nnyo ebintu ebibeera mu lujjudde ebyo. Ebintu ebyo byonna bye mulaba bibeera mu lujjudde ebyo bya kifere, bya kibbi. Era waliwo n'enzibe endala abafere gye babbamu abantu ne babaavuwaza ne babanyagulula ne bakutunza gwe ayina kalina ne bagikutunza, ayina ettaka ne balikutunza, ayina bizinesi yonna ne bagikutwalako nga bakututte mu nsozi. Mwegendereze nnyo bw'oba otwalibwa mu nsozi. Ate abafere abo baba batwala abantu mu nsozi babatwala budde bwa kawungeezi nti bagenze kukolako mikolo, bagenze kuyitira misambwa ku nsozi. Era abantu bangi balina ebibinja by'abantu nga bo omulimu gwabwe kutwala abantu mu nsozi ne babanyagululira eyo. Abamu balina obukodyo obw'enjawulo. Baba oluusi basobola okubakuŋŋaanya abantu nga 4-5 babatutte mu nsozi kwogera na emisambwa gye bawa obugagga. Bannayuganda mususse okwagala ebintu ebyamangu. Bannayuganda mususse okwagala ebintu by'amangu kyemuvuula mulaba nti mugenda kubbibwa nnyo ate muboneebone nnyo. Bajja ne bakugamba nti bakutwala mu lusozi kwogera na musambwa gukuwa obugagga. Bassebo ne bannyabo ebyo byonna bya kifere tibiriiyo. Teri musambwa gwogera na muntu nga gwogera naye nga nze bwe ntudde wano bwe njogera nammwe. Ebyo byonna bya kibbi. Omusambwa mwoyo, omwoyo ogutalabika. Ejjembe mwoyo, omwoyo ogutalabika. Kati omuntu agamba nti akututte oyogere n'omusambwa nga bwe tutudde wano nga olinga ayogera ne muntu munno, ebyo byonna bya kifere. Wabaayo abantu ku nsozi olutuukayo ku nsozi, ono abakulembedde omusawo abatwala, omufere ono yeefudde omusawo abatwala oba akutwala. Mutuuka we mutuusa oba ku jjinjawo nga mutuuse ku lusozi n'agamba nti omusulo gunnuma kamala okufuka wano, nammwe bwe mufuke wano. Kati oba ye tafuka kyakola abanga agenda okufuka ne yeebuzaabuzaabo nga ye agenda okufuka gwe n'ofuka. Bw'omala okufuka kijjukire nti gye mugenze wabayo banne nga bo babasooseeyo dda. Kati ng'eddoboozi likugamba lwaki ofuse mu mbuga yange. Kati ono amangu ago ng'agamba jjajja tusonyiwe jjajja munnange. Ono gwe wagenze naye amangu ago yeetonda mangu nnyo.
jaja situgezi tusonyiwe kati gwola okuba oba tomanyi kigenda mu maaso ng'omanya nti omusambwa oyogera na musambwa so kumbe muntu yakyusa amaki amaloboozi bo baba balinze dda babanne bafere banne baba basooseeyo dda amangu ago ng'omusambwa gukugamba nti tange ente 10 okusonyiwa okutuga bwe mba toyagala nkutte tange ente 10 kijjukire olaba nti obulamu bwo bugenda ono amangu agano akututte yakankanye dda yafukamidde dda wansi kakati ng'olaba tokyalina kyozzaako ekivaamu nga bakutanze ente 10 nti otanga musambwa bafuse mu mbuga y'omusambwa so byonna bakunyaze buki bakunyaze bunyazi abantu abalala babatwala mbu mugenze kwogera na misambwa babayo abambala engoye enjeru ku mayinja olini nga ayambadde olugoye olweru lukweya okuva eri nga bwolaba gawuniza abagole bwe zikweya kakati ng'ayimiridde eri ku jjinja gw'olowooza oyogera na musambwa kumba oyogera na muntu byonna biba bya kifere abantu babanyaguludde mu nnyagululo eyo ne mwabavuwaza naye olw'okuba mumati mwagala ebintu oluusi ebyamangu ne kibaleetera obuzibu wafunira amagezi agakola miliyoni 10 lwaki olowooza nti ate kakati balina kutwala mu lusozi ofuna akawumbi k'ensimbi gwalina akawumbi k'ensimbi wafunira amagezi agakola akawumbi k'ensimbi lwaki omuntu akusiriwaza nti kati kankutwale mu lusozi omusambwa ate kukuwa biliyoni ne biliyoni z'ensimbi ofuuke biliyoni ya basebo ne bannyabo muve ku kwagala ebintu bya kaserengeto ebintu bya mangu ebintu ebyo nno bibasudde wazibu bangi ababadde bafunye seniza lwaki nkoze pulogulaamu eno kubanga buli bwe gubabba abantu bonna be babba ate mumala ne mujje waffe tukaabirira ne weebuuza ndi kale bw'oba wali tonna baziwaayo lwaki tiwasooka wange lwaki tiwasooka kunneebuuzaako abantu bangi bajja nnyo ewa ssenkulu wange nga bajja badaaga bajja bakaaba bajja bawaabira abafere kubanyagulula ne weebuuza nti nga tonnagenda wa mufere oyo kufera kutunza nnyumba yo kutunza ttaka lyo lwaki tiwasooka kujja kumwebuuzaako lwaki mujja okutwebuuzaako oluvannyuma lw'okubabba lwaki mutusumbuwa kale nsazeewo nkole pulogulaamu eno muleme kuddamu kwekwasa nti twabagamba ebintu ebyo byonna biba bya kifere era abafere batwala payipu z'amazzi payipu zino zitambuza amazzi ne baziteeka eyo mu mayinja ne baziwayalinga eyo mu mayinja kati oli abeera eri eddoboozi tandika okugamba naye ng'oli ayogera ali eri ayogerera mu payipu ey'amazzi nga yereeta amaloboozi wano ku jjinja w'oli muzzukulu fukamira mangu awo wanika emikono mangu kola bwoti naye ng'oli ayogera ali eri gye yekukumya eri eddoboozi ligira mu payipu wano owulira jjinja lye livaamu eddoboozi so kumbi payipu y'amazzi gye baategeeri yereeta wano amaki amaloboozi bassebo ne bannyabo mwebeereremu bwe tuba tunaalongoosa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe tuba tunaalongoosa obuwangwa bwaffe buno n'ennono tulina okubabuulira ebintu bino kubanga ekirasinga ddala okwonoona obuwangwa buno n'ennono bwe butabaawo information eri abantu abali mu buwangwa n'ennono kubanga abantu abasinga obungi mwakyawa lubaale mwakyawa obuwangwa bwammwe olw'abafere okubanga beerimbika mu kitundu ky'obuwangwa n'ennono abafere abo ate nno munnange babeera mu ddiini babeera basiraamu babeera bakatoliki babeera ba Seventh Day babeera bakristaayo babeera balokole oli n'ogamba nti ddala ggwe enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ogimanyi gye weeri naye ate ggwe n'osigala ng'oli musiraamu lwaki tobeera mu nzikiriza ye y'obuwangwa n'ennono tebakkiriza kyenva mbagamba nti buli lwolaba omusawo w'ekinnansi nga musiraamu mudduke buli lwolaba omusawo w'ekinnansi nga mulokole mu Seventh Day mu katoliki mukole ki kubanga abo bennyini be bakola ebintu ebyo tebaagala era ebiseera ebisinga obungi tebakkiriza kubeera mu lujjudde nti basawo era tebaagala kweraga mu lujjudde nti baki nti basawo era ne baba bakola pulogulaamu ku social media tebalaga feesi zaabwe abasinga obungi bazikweka bassebo ne bannyabo mwe mwenna be batwala mu nsozi mubeere beegendereza nnyo kubanga abantu bangi mubbiddwa mu nsozi
ne babanyagulula ne babatunza ettaka. Nze omusajja yagenda najja n'aŋŋamba nti munnange nnyamba amaka gange nagasinga mu banka egatwala. Baŋŋamba nti ntwale ssente, baŋŋamba ansaba miliyoni 7 n'ensingayo amaka gange ng'omusawo ansuubizza nti bwe ntwala miliyoni ezo 7 bagenda kumpa bokisi ya ssente. Lwaki olowooza nti omusawo alina okuwa bokisi ya ssente era emisambwa oba amayembe gagaba ssente enkalu? Ekisinga nno okunnuma, abavubuka bava ebule n'ebweya ne bajja wendi. Oli n'ava mu Bende, oli n'ava Mbalala n'agamba jjajja nzize njagala bugagga. Nzize njagala buki? Bugagga. Jjajja njagala ompa obugagga n'omubuuza ani yagambye nti nze nnyina obugagga wano bwengaba. Nti ati nze nkooyo obwavu njagala bugagga. Jjajja okumpa obugagga ssente mmeka? N'omutunuulira n'omusoberwa. Bangi ngezaako okutuula nabo ne mbannyonnyola ne mbagamba bannaye mukyali bavubuka bato. Mukole. Nze jjajja w'abaana omulimu gwange kwe kutereeza omukisa gwo. Omuntu yenna obeera na mukisa mu byokola n'obeera nga buli onna byokola bikwanguyira. Bw'oba olina edduuka ne litunda nnyo, bw'oba oli musirikale ne bakkuza mu busirikale, abadde talina jjinja ne bakuwa amayinja, abadde talina woofiisi ne bakuwa woofiisi mw'onoofuna osobole okugaggawala. Naye abavubuka bangi, abantu bangi bajja gye tuli nga baagala ssente eza cash money. Kubanga abasawo bangi abafere balimba abantu nti bagaba obugagga basebo ne bannyabo teri musawo agaba bugagga. Tutereeza mukisa gwa muntu. Gw'omuntu n'ogenda n'okola mu byokola n'ogaggawala. Tutereeza mukisa gwa muntu. Teri musawo agaba bugagga nti oba onoogendayo leeta miliyoni 10 ojja kukeera ku makya ng'olina ebokisi ya ssente. Ebyo byonna bya kifere. Abantu bababbidde mu bokisi ezo naye timuwulira. Tuvuddeyo tubasomese kubanga bwe bamala okubabba ate mujja gye tuli nga mutudaagira. Omwami oyo yaŋŋamba nti omusawo yamusaba miliyoni 7 afune biliyoni ya ssente. N'agenda n'asinga amaka ge ne bamuwa miliyoni 7 n'azikwata bukolokolo n'azitwalira omufere ng'amugambye nti agenda kufuna akawumbi kaaki ka ssente. N'agamba nti bamuzunza ne bamuzunza enkya obugagga bufuna luli obugagga obufuna luli bokisi ya ssente luli bokisi ya ssente ogenda gifuna. Paka banka lwe yajja amaka ge n'egawandiikako banka property. Nga banka amaka egakola ki? Egatunda. N'aŋŋamba jjajja nnyamba ne mugamba sina kye nsobola kukuyamba ate kati nkuyambe ki? Ntandikirewa? Kubanga amaka gwe kennyini guba gasinga mu banka. N'okwata ssente n'ozitwalayo ne bakufera. Lwaki bwe wali ogenda ozitwalayo tewasooka kujja wendi? Lwaki ozonnoonya nga bamaze kukubba? Wandize n'onneebuuzaako nga tonnaba zitwalayo n'oŋŋamba nti jjajja nnyina we nagenze naye baŋŋambye kino ne kino ne kino ne kino. Naye bamala kubabba ne mujja nga mutudaagira bassebo ne banyawo naffe tukooye okutukubanga ennaku yammwe. Tubikooye. Era nvuddeyo mu pulogulaamu eno nkimanya abafere kino kibayisizza bubi nnyo. Temuyinza kunjagala kubanga nze nabagamba sijja kwogera bantu bibanyumira, nnyina kwogera bantu byenteekeddwa okubabuulira. So si ebiwoomesa amatu g'abantu bawulire nga bibanyumidde nedda. Nze omulimu gwange Tonda Namugereka yantuma okununula abantu be. Abasawo abo abagamba nti bagaba obugagga mu bokisi banyaguludde abantu. Abantu babatunzizza buli ke bayina. Abantu baavuwadde. Kale gwe ogenze w'omusawo. Omusawo akugambye nti kino kyakyama nnyo tobaako gw'okigamba. Agenda kuwa obugagga toyina kubuulira muntu yenna anti abantu balina fitina bonoobuulira omuntu bayinza okukola bwe bati manya bumanya nti awo bakubba. Era bangi mukola ebintu ebyo nga temubuulidde bakyala bammwe. Bwe baba bakyala nga temubuulidde baami bammwe. Temubuulidde mikwano gyammwe kubanga bagenda ne babagamba mu byakyama nnyo. Bassebo ne bannyabo buli lwogenda ow'omusawo
n'atandika okugamba nti bino bye tukola bya kyama nnyo tobaako yina gw'obibuulira manya nti akufera. Era waliwo n'ekintu ekyali kyakyanka ennyo emabega eyo nga buli afuna ssente buli atutumuka bw'oba muyimbi oba muki oba mugagga nti yakka mu nnyanja. Naye bangi temwamanya sitooli y'okukka mu nnyanja yali etya. Era abafere abo bakozesa nnyo bannamawulire. Bannamawulire ne babawa ssente okuwandiikanga ebintu eby'obufere eby'obulimba nga bannamawulire babawadde ssente okuwandiika ebintu n'okubitumbula naye ng'ebintu ebyo bibatumbula bya kiyaaye. Sitoole z'okukka mu nnyanja zonna za kifere naye zajja zitya eri ebyokukka mu nnyanja byajja bitya. Abafere abo baamalanga okubbanga abantu ne babatunza buli kye balina. Bwe baamalanga okubatunza buli kye bayira ne bamanya nti kati tewali kiddako. Bwe baamanyanga nti tewali kiddako bamaze okutunza buli kimu ekikyo ate ng'ogenda kubaabya. Oluusi ojja kugenda mu mawulire ogambe nti nagenda ew'omuntu bw'ati ne bw'ati nanzijako ssente bwe ziti nga nsuubiza okuntwala mu nnyanja nfune obugagga njogere n'omusambwa kubanga bangi babalimba ne babanyagululako ebyabwe. Kati bamala okubanyagululako ebyabwe bamaze okubatunza bye buli kye bayina nga tebalina kye bazzaako ne bamugamba kakati tugenda kutwala mu nnyanja oyogere n'omusambwa omusambwa gukuwa obugagga. Kati olw'okuba nti omuntu ono naye abeera mujega nga tamanyi kikiddako naye akkiriza nti ddala kituufu waliyo omusambwa gubiri mu nnyanja ogugaba obuki obugagga. Kijjukire nti abantu be babba babagamba nti ebintu bino byakyama nnyo tobuulirako muntu yenna tolina gw'obukola ki. Kaakati nga bunawe weeteeka mu bwanga bw'abaki bw'abafere nga bamala okukubba buli kintu kyonna bakikutunziza bakututteko buli kintu kyonna okomye nga bakugaba bakutwala mu nnyanja osisinkana omusambwa. Kijjukire bakukuumye ebbanga lyonna bakubbye nga tolina gw'obuulira ne bw'oba ogenda okutwala mu nnyanja era tolina gw'okola ki gw'obuulira. Kakati nga bakutuusaayo bakutwala mu nnyanja eyo wakati gye bamanye wali amazzi amawanvu ennyo otasobola wadde kulama. Kati nga bakugamba nti omusambwa guli awo va mu lyato kkayo. Era ne bw'otuukayo n'ogezaako okutiitirira n'oba n'obwekyusa era bakukwata ne bakunnyikayo. Era olukkayo tokola ki? Todda. Kijjukire tolina gw'obuulire ne wavudde ne waka ne mukazi wo tewamugambye gy'olaze tebalina kyamanyi. Ne mukwano gwo talina kyakola ki? Era abantu bangi bakanya kunoonya bantu baabwe naye nga abantu bangi abafere babatta mu mbere. Abafere battira ddala. Mmwe mwenna abatakimanyi abafere bakola ki? Abafere batta. Bwe bamala okukunyagulula ne balaba nga ogenda kwebuusa ogenda kubalabisa bakujjawo. Era mubagendemu nga mukimanyi buli lwamala okukubba n'alaba nga takyalina kyazzaako ng'ate ogenda giwunyisa waakiri bakuggulira omutemu. Awo nnyini jjajjandugo weewaawo waliwo komenti ziri bbiri sibadde wakuyimiriza era onsaasira okusala mu kirimi. Omugobirizi waffe owa jjajjandugwa n'omugobirizi w'Ennono TV mwongere okusubscribinga ku mikutu jjajjandugwa gyonna bonna ogusanga ku Facebook, ku TikTok, ku YouTube, commentinga, likinga, sharinga ate subscribinga. Waliwo komenti wano egambye nti jjajja ensonga z'oyogerako zonna ntuufu. N'agamba nti jjajja abafere abo bali mu nnyendo n'ekyabakuza e Masaka bakudde ejjembe. N'abuuza jjajja abantu abo mubayambe mutya. Ekibuuzo ekyokubiri ono n'agamba wamma jjajja nze mbuuza luminati gyali kati ensonga ezo mbadde nsaba jjajjandugwa ozitaanyeeko. Weewaawo basebo ne bannyabo abafere abo bonna abakola ebintu ebyo tebali mu nnyendo na Masaka wokka bali buli wamu. Ate abali mu Kampala ne Wakiso bayitirivu nnyo. Ate abafere abo tubamanyi era bagagga ddala balina ssente era abantu bangi temukimanyi nti bangi ne kalina ze muyitako bangi amamotoka ge mulaba ag'ebbeeyi gavugibwa bantu abo abakola ebintu ebyo. Abantu kati kijjukire gwakututeekawo bukadde 10 oli amutunzizza kalinaaye
oli amutunziza ettaka lye ayinza okubeera omwavu. Abantu abo bagagga ddala, naye ffe omulimo gwaffe kubuusa mmwe abagendayo. Ffe omulimo gwaffe tiffe situgenda kukwata bafere abo, tubamanyi. Bakolagana abo ebyokwerinda, bakolagana ne poliisi, bakolagana n'abakulu mu magye, bakolagana n'ebitongole by'okwerinda. Kitegeeza nti ffe nga ffe tetulina busobozi busobola bayimiriza. Naye ffe omulimo gwaffe kwe kubuusa mmwe abagendayo. Kwe kubuusa mmwe abakola ki? Abantu bangi bayina eŋŋombo ya Illuminati. Basebo ne bannyabo wane waffe wano mu Uganda tewali Illuminati. Ebyo byonna biboozi bya kifere. Ebyo byonna biboozi bya kifere, tewali Illuminati. Era abantu bangi nnyo bayina n'emikutu ku social media ejefuula mbu ba Illuminati, mbu bo bakutwala mu Illuminati ofuna obugagga. Basebo ne bannyabo ebyo byonna ebibinja by'abafere bye bateekawo ebintu ebyo. Illuminati bw'aba gyali tali wano waffe Uganda. Wano waffe Uganda tewali kye bayita ki? Ebyo byonna bya kifere kubafera, kubanga ebintu ebyo abateekawo ebibinja ebyo bagulirira bannamawulire ne babawa ssente ne batandika okusaasaanya obulimba obwo mu bantu, ne bateekawo n'abantu abatandika okuwa obujulizi obw'obulimba nga boolaba ebiri mu makyaki g'abalokole. Bwe bateekawo abantu abawa obujulizi obw'obulimba ng'abantu boogera ebintu ebitaliiyo. N'abo abantu bemula ku social media ng'agamba nti nze nayingira Illuminati, nasinga naye ebizibu bwe biti, najjira bwe biti, byonna bya kifere. Bya kiki? Bwewe nze nnyina abantu kati kankuwa ekyokulabirako. Nze tomanyi masimu gankubirwa buli lunaku. Abantu nga bankubira amasimu okuva ebule n'ebweya nga bambuuza, jjajja twagala kutugatta mu kibiina kya Illuminati, nga bagamba oba nga balowooza nti nange ndi wa Illuminati. Omanyi munnange ebiseera ebisinga obungi abantu buli lwalaba omusawo nga tali mu mbeera mbi bateekawo ekiboozi ne bagamba nti oyo wa Illuminati. Naye ng'ebyo byonna biboozi byonna bya kiki? Bya kifere. Kakati oba oli awo babeereyo mu biboozi eyo, olumu bagenda mu basawo, olumu nebikolebwa basawo bannaffe. Basawo bannaffe bangi batuteekako ebintu ebitali bituufu. Omulwadde bw'agenda gy'ali n'amugamba naye nnyina omuntu omusawo gwe mpulira Jjajjandugwa ali emukono. Jjajjandugwa oyo wa Illuminati. Kubanga alaba omuzzukulu ono singa n'amugamba ekituufu agenda muddukako agende ewa Jjajjandugwa. Waliwo omusajja gwe mpulira Jjajjajjumba w'amaanyi nnyo, Ssaabakabona w'enzikiriza ali mukono eyo. Bw'akyogera nga omusawo amugamba nti oyo wa Illuminati. Ng'amugamba oyo waki? Wa Illuminati. Kubanga ebiseera ebisinga obungi basawo bannaffe tebakkiriza nti waliwo ababasinga. Tebakkiriza kukola ki? Kubasinga. Bateekawo ebiboozi nti oyo wa Illuminati nga balina ekigendererwa. Kakati olw'okuba abantu bano abamu obwavu bubalumye nnyo, ate nga n'abasawo be bagendamu tebalina kye basobola bakolera, batandika okulowooza nti kati kaŋŋende ewoono ow'amaanyi ennyo ayogerwako yananzija mu bwavu. Naye ng'enjira gy'ajjamu ewuwo alowooza birala. Gw'oli musawo akozesa lubaale, akozesa emizimu gy'abajjajja b'emisambo abalongo n'amayembe, yo yajjidde mu kiti nga kyakwolowooleza mu Illuminati. Abagaba obugagga obw'amangu. Kati olaba abavubuka bangi, jjajja munnange baŋŋambye ogaba obugagga, jjajja baŋŋambye osobola okuntwala onyunge ku Illuminati. Era bangi mbabuulira amazima ne mbagamba nti ffe ebyo ebyekifere tetubikola ki? Tetubikola. Kubanga Illuminati byonna bya kifere, bya kibbi, bakoleramu bikolobero. Ebintu ebyo babikoleddemu ebikolobero bingi. Abavubuka b'omulembe guno mwagadde nnyo okufuna amangu, mwagadde nnyo obugagga obw'amangu. Obugagga tebagaba bugabe, obugagga bakola bukole. Oyina kukola. Oba oli musiisi wa chapati osiike chapati, ove mu kusiika chapati otandikewo edduuka. Edduuka likugaggawaze.
gwavuga boda obeere n'omukisa nga buli kiseera abasaabaze pikipiki eyo tewummula buli kiseera abasaabaze bakola ki bakunoonya naye ng'ate ne ssente z'oyingiza abasaabaze ze bakuwadde zinywere mu nsawo fe omulimu gwaffe kuba kutereeza mukisa gwammwe gwavuga boda gy'ovuga abasaabaze babe nga bakweyuna ate ne ssente z'ofunye zinywere mu nsawo ekivaamu abadde avuga boda ate okole edduuka abadde avuga boda okole ekintu ekirala ekinakugaggawaza kubanga boda tegaggawaza wabula yebeera ntandikwa ku muvubuka atandikireko ave mu ekyo atadde ku kirala asiika capati ove mu kusiika capati ate odde ku ddaala ki eddala basebo ne bannyabo tosobola kubeera muvubuka ng'otandika butandisi kukola n'ogaggawalirawo otya okujjako nga ogenze kubba ate bw'onobba bajja kukuttirayo ate ani gw'onobba akuleka emirembe omubbi tawangaala baba bajja kukutta kola omwo mu kukola mw'ofunira omukisa n'olinnyalinnya paka lw'okola ki lw'ogaggawala basebo ne bannyabo luminati wano ewaffe mu Uganda taliiwo ebyo bya kifere sente za bokisi teziriiyo ebyo bya kifere emisambu egyogerera ku nsozi tebiriiyo ebyo bya kifere mwenna batwala ku nsozi emisambu n'egyogera emisambu n'egikola gitya ebyo byonna bya kifere byonna bya kibbi naye bababba naye timuwulira kubanga ekisookera ddala gwe ddala oyinza otya okubeera awo ddala n'obeera n'amagezi agakola ssente ezo n'oziweza ne bakubba mu bintu by'ekisiru ne bakubba mu bintu by'ekisiru wewasobolera okukola n'obeera n'omukisa ogukola n'ofuna miliyoni 10 n'okwata miliyoni 10 ezaawamu bweti ng'ozirina bakufera batya nti ate kati kutwala ofune biliyoni ne biliyoni kale akutwala okuwa bokisi ya ssente ezo lwaki ye si yazifuna lwaki aziwaggwe ye kyogamba nti ye tayagala kwogerwako nti ye wava muno mu Uganda tayagala kwogerwako mu Uganda nti ye sudiru mu Uganda muno kale oyo omusawo akugamba bokisi za ssente okufuna obugagga tayagala kubeera nga ye hamu mu Uganda muno oba ye kirumira mu Uganda muno lwaki ate gwe gwagaggawaza lwaki si ye yagaggawala musooke mubeeramu amagezi nga tannakugamba nti agenda kugaggawaza ofune bokisi ya ssente lwaki si ye yasooka okuzifuna lwaki aziwaggwe lwaki takola banka kale natandika okuwola abantu oyo akugamba nti ye agaba obugagga era ayina bokisi ogenda kufuna bokisi za ssente lwaki kale si yakwata obukadde obwatano bwakutuma yabuteekeyo afune obuwumbi bw'ensimbi mubeeremu amagezi bannayuganda lwaki muli basiru okutuuka ku ddaala eryo kubanga bannayuganda nno muli bakozi bannayuganda muli bakozi naye omuntu okola otya n'okuŋŋaanya wasooka na mutwalo n'ofuna akakadde n'ofuna obukadde 10 naye n'otuuka okusiriwala obwenkanidde awo omuntu n'akugamba nti ate kakati bwe tukola bwe tunebwe tuti ogenda kufuna ebokisi ya ssente kale ffe tuvuddeyo tubalabule mwabatannaba kugwa mu mbeera eyo bannange njagala babuulira abantu bangi babaavuwazizza mu kitundutundu ekyo jajjandugwe wewaawo ssebo oyogedde ku bafere bangi era abantu mu comment section basiima bagamba jajja tweyanziza tweyanze era ne basiima empeerezaayo n'emirimu gyo wabula oyina ekika ky'abantu kyotannakoonako ate nga nabo babbye abantu okufa obufi ssebo bapasita abasima ennyumba z'abantu nsaba abantu abo nabo basomeseeko abantu babamanyi weewaawo ssebo bassebo ne bannyabo njagala muwulire ebigambo bino abantu bangi mulaba ebintu bingi ku social media naye ng'ebintu bye mulaba ku social media nga si bituufu waliwo abafere nga bapasita njagala mwegendereza nnyo mwe mwenna abakyali mu kyaki z'abalokole mwe mwenna abazungira mu kyaki z'abalokole mwegendereze nnyo muwulirize nnyo ebigambo bino bw'ogenda mu kyaki y'abalokole pasita kyasookerako
bano abaana abawala boolaba balongoosa boolaba bateekateeka abantu boolaba bakola batya bano bootuukirako bakola bonna bebeera bambega ba pasita gwe omupya azze mu kyaki kye basookerako okumanya ovuga mmotoka kikaaki okola mulimo ki oyingiza kyenkana ki osula ludda wa oyina byabugagga ki ekyo kye basookerako okumanya ebyobugagga by'oyina n'ennyingizaayo bw'otuuka mu kyaki bakwetooloola balina abantu be bakuteekako bambega bakutambulirako paka ewaka woosula ne bamanya buli kimu ekikukwatako beefuula ab'emikwano enyo gy'oli bakuteekako nnyo emboozi munnange nange bwe nali nzija mu kyaki eno nali bubi nnyo bwenti ne bwenti era pasita ono yankolera bwati ne bwati naawe ng'otandika okweteteggula bw'otandika okweteteggula nga bakuggyamu information yonna paka ewaka mukazi wo abaana bo n'amaka g'ozimba abantu bangi mulaba ba pasita mbwa ali mu kujja ddogo mu nnyumba ya muntu bangi temumanya ebintu ebyo bijja bitya bapasita bennyini abo be basindika abantu abateeka ebidagala ebyo mu mayumba g'abantu bo oluvannyuma ne bajja mbu baliko obwamwoyo ne bajja basima ennyumba ezo mbu bajjayo bidagala babiteekayo batya obeera ozimba amaka kijjukire mulina olugambo lungi mwekolako olugambo nga bw'oli mu kuzimba emuyenga nga bw'oli mu kuzimba egindi kaakati pasita ono ng'asindika abavubuka basaba omulimu ku sayiti yo nga bafuuka abaweereza ku sayiti yo anti oli mu kuzimba maka nga bajja basimba ebidagala mu nnyumba omwo mwennyini oba mu ddiiro oba mu kisenge kyo oba mu kinaabiro bo baba bamanyi bulungi nnyo waabwe babisimbye nga pasita bamuwa information yonna nti tusimbye bwe tuti bwe liba mu ddiiro nti tusimbye mu ddiiro wakati oba mu nsonda y'ekyengulu oba mu nsonda y'ekyemmanga oba bw'oyingira mu kisenge wali oduloopu oba wali kino bo bennyini ennyumba eno nga tennaba kuggwa bakyagizimba bagenda okugikola finishing yonna okuggwa okusiba tayirozi nga wansi babisibiddeyo kati pasita ono nga gyakulondayo mu bantu nti mukama ndaze mukazi gwoliko eddogo mukama ndaze nti musajja gwoliko eddogo ly'amaanyi nnyo ate liri waka baali kusimbira waka okukakana ng'otwala pasita waka agenze kuulayo ddogo bw'atuuka ewaka ng'alagira abasajja be nti musime wano kubanga ye aba amanyiiwo bwe baateeka ebintu ebyo nga badda ku nnyumba yo tayirozi zonna nga bazaasayasayasa nga basima oluba okusima wansi kwe baggukira nga babijjayo nga weesansabaga kumbe pasita yennyini ye yabiteekayo bangi mubbiddwa mu nkola eyo abalala babireeta ne babiteeka mu siiringi abalala babireeta ne babisimba ewaka mu nzija abalala babireeta ewaka ne babisimba mu mafumbiro kakati gwe ng'owaana pasita nga bw'alaba ennyo bw'aliko obwamwoyo bw'aliko omusajja wa Katonda kumba omufere awedde emirimu era waliwo n'ekipasita ekiro kyentera okulaba ku TV ekisokoola amabeere g'abakazi kisokoola amabeere g'abakazi mbu kinoonyamu ddogo ekipasita ekyo ekisirusiru ekikwatirira n'abakazi mu mbugo ne mutunuulira ebintu ebifaanana bwe bityo naye gavumenti eno yandituyambye ku bafere abo ddala natandika okusokoola n'akwata mu mabeere g'abakazi n'abakwatirira mu kamera n'abakwata mu mbugo mbw abajjamu mu ddagala mu ddogo so nga byonna kyekibikola byonna bibeera bipange basebo ne baniyo bannayuganda mwebeereremu obubbi obw'ekikanga ekyo bungi nnyo mu Uganda bungi nnyo mu nsi yaffe abantu bangi mugezezaako okukola naye ne mubbibwa lwaki bw'omala okufuna ssente lwaki omala gabbibwa mu ngeri efaanana bw'etyo oli ajja ate n'akubuzaabuza abantu abo babeera n'ekibinja ky'abantu abakola obwambega babeera n'abantu abakola obwambega
okufuna information ku bantu be banabba. Abantu bangi boonoonya obulamu bwabwe. Abantu bangi babalagula ebintu ebitaliiyo eby'ekifere. Basebo ne bannyabo mwegendereze nnyo. Ensi si nnyangu. Abantu bangi mubbiddwa. Onoosiŋŋana omuntu nga ddala baamunyaga naye nga temwamumanya nti gundi yaggwamu atya. Nti bannange gundi yayavuwala. Naye situwulirangako nti baamubbye. Situwulirangako kino. Omusuubuzi mubeera naye musuubuzi munnammwe nga yayina edduuka ery'amaanyi ennyo. Mulaba dduuka kukenena, mulaba dduuka kusebengerera, mulaba bizinesi kuggwawo. So kumbe pasita azisomba. Kumbe omusawo omufere azikola ki? Azisomba. Amugamba bwagenda omuwa obugagga kati n'atandika okutunda by'alina byonna mu dduuka. Bamugambye bw'oweza milioni 10 zireete ogenda kufuna biliyoni 10. Lwaki oyo akugamba si yaziteekayo n'afuna biliyoni 10? Nammwe bannayuganda muzuukuke. Babaferera mu madiini ne mulemera mu madiini ne babafera naye era ne mutazuukuka. Bannange kye kiseera yessaawa. Ebigambo bino mbibagamba lwa bulumi si lwakwagala. Ensi eno yandibadde ekulaakulanye nnyo kubanga bannayuganda ekyamazima bannayuganda bakozi era bannayuganda muli bayiiya. Naye kibi nnyo okubeera ng'omaze okuyiiya n'okola n'ova mu bwavu ate ne bakunyagulula ne bakuzaayo ku zero. Ne bakuzaayo ku ki? Ku zero. Ebintu by'obufere bino bassebo ne bannyabo omufere tolina gy'ojja muwaabira n'omusinga. Kubanga ekisooka gw'oba omaze okwavuwala nga ye yalina ssente. Yamaze okufera obukadde 10 ate gy'ogenda okuwaaba kikwetaagisa kuteekamu ssente. Kituufu oyinza omuwangula nga amaze okwavuwaza. Kuuma nnyo ssente yo nga tebannagikutwalako. Osobola okukuuma ssente yo nga tebannagikutwalako naye bamala ogikutwalako tedda. Bwe bamala okukufera ne bakubba ssente ze bakufezeeko tizisobola kudda. Nkulayirira. Bwe bamala okutunza ky'oyina ne bakitwala tekigenda kudda. Ne bw'omufere yo ne bw'onoomuwaabira muyina kwekuuma. Oyina kwekuuma nga tebannakubba. Tolinda kumala kukubba. Oyina kwekuuma nga tebannakola ki? Nga tebannakubba. Kubanga omufere ono bw'amala okukufera essaawa eyo yabeera omugagga gwe ng'oli mwavu. Bw'omuwaabira ku bukadde 10 zaakubbyeko kwatoola n'agulirira. Gy'ogenza omuwaabira kwatoola n'awaayo ate gw'oba tokyalina ky'owaayo kubanga bamaze okukukaliza. N'olw'ensonga eyo kuuma ky'oyina. Ky'oyina kikuume butiribiri. Bwe bakikutwalako oba owedde. Ebigambo bino tubibagamba musobole okubikuuma mubibuulire abaana bammwe. Abakyala bangi mubeera ne babba mmwe. Baawo ogenda okulaba omusajja yali omugagga nga yavuwadde tomanyi na ssente bwa gye zaalaga. Naye nga baamulimba ne bamugamba tobuulirako mukazi wo. Omanyi abakazi abo ba lugambo kino kyama. Tobuulirako mukwano gwo. Ebintu by'obugagga tebabyogera. Kati nga bamubba mu kimugunyu paka lwolaba nga buli kyemubadde mulina ogenda okulaba omusajja buli kyayina akitunze omubuuza waaye kiki takubuulira. Kumbe bamufera. Oluvannyuma lw'okumubba n'akalira ng'alyoka akubuulira nti munnange banfera nga tokyalina kyozza. Kati mwabajja gye tuli tubayambe tetusobola kubayamba kubanga abantu abo babamala okukubba kati gw'oba ogenda kukola ki? Ne bw'onoomuwaabira kuzakubbye kwagenda okutoola agulirire era bamute. Tolina gy'ojja muwaabira. Abafere bakolagana n'ab'ebyokwerinda. Abafere bakolagana n'abantu bonna gy'onoogenda okumuwaabira. Kubanga gw'oba toyina ate oli alina. Gw'ojja kwogezaayo malusu yaawe ayogeze lulimi lwa ssente. Weewaawo jjajja. Abantu okubalabula obalabudde era okubasomesa basomye era basiimye okubatangaaza mu ngeri ez'enjawulo ze bazze babbibwamu. Naye bwe bamaze okutangaazibwamu yajja bazzeeko ki? Era omuntu ateekeddwa kukola atya singa aba afunyeemu ensonga yonna eyeekuusa ku bujjajja atandikirawa era yandikoza atya? Abantu abasinga obungi
oyinza obutayagala wakujja wajjajjandugwa kulagula kubanga ddembe okugenda ew'omusawo olina gw'okola ki naye bw'olaba kiweekengedde essimu yange eri open neebuuzaako lwaki temwagala kwebuuza nkubira essimu yange eri 0702 670 698 MTN eri 0782 670 698 eya Airtel eri ku WhatsApp eya MTN teri ku WhatsApp neebuuzaako nti jjajja ngenze mu kifo bwekiti ne bwekiti naye baŋŋambye kino kubanga mmwe bye mutamanyi ffe tubimanyi bye mutamanyi ffe tubikola ki ate kiki kyogenda okunnimba mu bujjajja kye simanyi kiki kyogenda okunnimba mu busawo kye bagenda okukolako kye simanyi neebuuzaako nti jjajja munnaye ntuuse mu kifo bwekiti ne bwekiti naye baŋŋambye nti nkole bwenti ne bwenti jjajja kituufu era nja kukubuulira naye kibi temwebuuza mutubuuza mumaze kugwa mu mannyo g'empologoma nga zimaze okubagaaya. Ekirala abantu abasinga obungi bagenda ne babagamba nti ffe tuli babbeeyi nnyo naye bassebo ne bannyabo layisa agula buwanana bangi mututya nti tuli baaki tuli babbeeyi naye layisa agula buki nga bw'oyinza okugenda n'ogula engatto n'ogyambala mu lunaku lumu naye banga ebuuseeko soole n'oddayo n'ogula endala n'ogyambalamu ennaku 3 n'ekutuka n'oddayo n'ogula endala mu wiiki emu ng'ekutuse bw'oba nga bakugamba nti engatto ya mitwalo 10 n'osalawo ogule ey'ogumu ekitundu kati ng'ate emitwalo 10 ogenda gyambalira emyaka 5 ng'ekyaliwo n'ogula ey'ogumu ekitundu nefa mu nnaku 2 kati mu myaka 2 oba oguze engatto mmeka mbadde nsaba weewaawo ssebo abantu bano baddiremu ennamba y'essimu kubanga wano waliwo omwami amuyita Kojja Mulwana asabye ennamba eya Airtel era asiimye nnyo okwogerako n'okusomesa weewaawo ssebo ennamba ya Airtel eri 0702 670 698 pozi n'ekiralo balagirira ekiggwa mu kiri basobole okubanga jjajjandugwa neetaaga ng'oyagala kwogera nange maaso ku maaso nsangibwa Mukono Mukono bw'otuuka mu kibuga Mukono bw'oba ozze na mmotoka yo okwata ku luguudo olwa Kayunga Bugerere Road bw'obayita ku 2 Mukono ku 2 w'owetera n'ogenda ku kyalo bakiyita Lwannyonyi mu Kiwala alinnya takisi bw'olinnya takisi bw'otuuka mu kibuga Mukono gamba owa takisi akuteeke ku stage ya Kayunga Bugerere gwava e Kampala naddala ava e Kampala owa takisi mugamba akuteeke ku stage ya Kayunga Bugerere bw'ovaamu ku stage ya Kayunga Bugerere gamba owa boda nti ntwale wajjajjandugwa mu Kiwala Lwannyonyi mu Kiwala gwava ku Jinja Road nga tonnayituuka Wantoni waliwo awali amakolero awo ekkolero erikola amaboxi libayita Royal Packaging oba lire packaging bw'ovaamu kulire owa takisi akuteeke kulire packaging ku kkubo erigenda Lwannyonyi bw'ovaamu awo funa owa boda mugambe ntwala mu Kiwala ewajjajjandugwa kulire packaging awo bw'ovaamu boda ereeterawo 2000 gwava ku Bugerere Road Bugerere Kayunga Gayaza ludda wa side eyo okwata ku luguudo oluve Bugerere okujja mu kibuga Mukono bw'otuuka Mukono owa takisi omugamba nti nvaamu ku 2 Mukono ku stage y'oku 2 Mukono ku 2 bw'ovaamu n'ofuna owa boda n'omugamba nti ntwale wajjajjandugwa mu Kiwala boda okuvaawo ejja kuleetera 2000 oba 3 kale bassebo ne bannyabo ayagala okundaba maaso ku maaso osobola okundaba ayagala okunkubira essimu era osobola okunkubira essimu oba n'onteekera obubaka ku WhatsApp lwakuba nti okunkubira essimu oyinza obutanfuna mu budde kubanga nange mbeera bize nga nkola ku bazzukulu ate bwemba nkola ku bazzukulu olumu siba na ssimu njejjako kuba buli ddakiika ebeera evuga mba sijja kusobola kukola naye nteera obubaka ku WhatsApp ne Ssenkulu Ssaabakabona Jjumba go aligawo esaasiini okuweereza kwali ku live kuno weewaawo taata nkutumidde nnyo weebale kunteekateeka taata weebale kunsamiza lubaale kubanga ebigambo bino byonna byenvaamu maanyigo
singa tewali gwe era sandibibuulidde bantu. Akugambye komerera. Kale weewaawo ensonga zibadde bwe zityo Jajjandugwa abalambululidde. Jajjandugwa twebaza nnyo fenga Nono TV. Weeranga ng'ogabanako naffe ebigambo eby'amakulu era eby'enkizo ate mwe bali kusomesa ggwanga nakubangula n'okubuusa bannayuganda kubanga ekituufu abannayuganda babbiddwa nnyo era tukusaba tojjanga okwo era totukoowa buli lwe tunaakomangawo okkirize olambulule ensonga. Weewaawo ssebo. Weewaawo.